fe tusobola okuwaaba abaana amaanyi n'ava mu kkomera n'atandikira we yakomye n'enkya ne luli. Bannange njagala obbeebaza, njagala obbasabira Katonda abawa obugumu, abawa amaanyi, abawa obwesigwa eri abantu, but most importantly abawe empisa. Take time and learn our values as the National Unity Platform, which number one is discipline. Let us be disciplined. Let us be reliable. Let us have integrity. Let us have fidelity. But most importantly, let there be service. Let us serve people. Ekyo bwe tunakikola, banaye mujja kuba mumpeseza nnyo ekitiibwa. Mujja kuba muweeseza Uganda ekitiibwa. Mujja kuba muweeseza generation yeno ekitiibwa. Mujja kukkirizisa abantu naddala abantu ba wansi tiddala Uganda esobola okukyuka. Tusobola. Museveni kyayagala tubeere si kye tuli. We are much greater than that as a generation. So let us use this opportunity to exhibit it. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Mukama abampeera omukisa, Mukama abagumye. Mweyongere okwadvocatinga n'okwagitatingira bannaffe abali mu makomera. Abaana bangi nnyo basukka 3000 abali mu makomera, abatulugunyizibwa. Bangi battibwa ne tutamanya na kumanya. Ne buli weteekayo embeera mukitwale ng'omulimu gwammwe naddala mu abakulembeze. Munoonyereze ku baana abakwatibwa bali bameka, baliwa. Buli wabawo genda mu kooti mugende eyo. Muconnectinge communities zibeere connected. Museveni alowooza nti bwe bansibira wano abaamaze, naye muli bangi nnyo. Buli omu ku mmwe kati abantu bakukkiriza obeere Kyagulanyi. Tewali kuzikiza. Tugende maaso mikwano gyange, kino tusobola okukikola era tukikole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abampeera omukisa. Thank you, Mr. President. Let's stand for the singing of the national anthem. And after that, I'll call Mukulu Waffe, Fred Nyanzi Sentamu atusabire. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free, for liberty, together we'll always stand. Lwoyombeke tusabe. Katonda waffe omulungi, ekisooka tukwasa omukulembeze waffe Kyagulanyi n'abantu bonna abamugoberera mu ggwanga lyaffe, oyongere omuwa amaanyi, obuvumu, asinziire wano emagere n'egyagenda okutabaala mu nsi yonna okuleeta enkyukakyuka. Muteekeko ekisa kyo n'okwagala kwonna asobole okututuusa ku buwanguzi. Ekyokubiri, otuyambe baganda baffe abaafa bawummule emirembe era batwegatteko balwanire ebyo gye bali. Ekyokusatu, abantu bonna bali mu kifo kino n'abo bonna abaafuna obuwanguzi, obawe omutima ogusasira ensi yaabwe, ongere okugenda mu maaso n'olutalo tusobole okununula eggwanga lyaffe. Tukwegayirira Mukama Katonda waffe ojjukire eggwanga lyaffe, naye okusingira ddala tuteeka omusajja Yoweri Kaguta Museveni mu mikono gyo, omuteekemu okutegeera ajjukire emyaka gye, ajjukire n'ebiseera byamaze, era ategeere nti waliwo abasobola okutwala eggwanga lino mu maaso ng'afudde, aleme kufa abantu bakube eŋŋoma nga bajaganya bwejaganya. Byonna tubisaba nga twegayirira gwali waggulu ennyo, Katonda waffe. Amiina. Amina. Tugenda kukola bwe tuti nga tunayimba lutalo. Otumaliriza wano, we'll have a photo opportunity with the president ku madaala wali waggulu. Ne tuli bangi, so tugenda kwemenyamenyamu. I think we'll do it per constituency. Ekifaananyi okuvaayo obulungi. Tutatandika ne ba LC5 councillors, then tugende ku
a constituency that way. Olutalo nga luwedde People power. Our power. People power. Okay, so abasigadde tujja basaba ndoza will remain around here. So tugenda tandika ne ba LC5 councillors waggulu wali following a president. After that tujja tandika Rubaga North, Rubaga South, Makindye East, Makindye West, Kampala Central, Nakawa East, Nakawa West. Yes, agwe wenna ali ku ddoboozi ya Uganda. Weda nkulaba mu ttenti ng'onyumye. Ndabye. Nakulabye dda. Tojja soboka. Okaluba. Aya. Yes, agwe wenna eyeekuumidde ku ddoboozi lya Uganda ye embeera egenda mu maaso. President ava kwogerako eri abantu naye nga n'ababaka amumanyi ababaka bangi abaawangula naye waliwo ababaka bo ababadde constant nga effort gye bassaamu okulaba nti ane ba councillors akuleva ezawansi abawangula y'omu ku babaka Honorable Nyeko Derrick weebale kuwanguza ba councillor era weebale balwanirira atwaliye ekkolo ne tukulaba ng'oteekawo embeera ate era n'eno gye baalondera yennyini ng'oteekawo embeera okulaba nti abaana bawangula ameseki gy'oyinza okuwa bannayuganda. Olwawo njagala okakasa bannayuganda bonna batulaba abali ebweru omukakafu bonna tumuyina nti pulezidenti waffe yawangula akalulu ffe ensonga olunaku olwaleero ebukakasa nti mu mbeera yonna gye twatambuliramu twalaba abasajja nga bakuba aba agency baffe ne tulaba abasajja nga bakwata abaana baffe ne tulaba ssente empitirivu ze bakolesa mu kugula obululu ne tulaba obulyanke obuli mu akakiiko akalondesa nga bakyusa DR forms olw'okuba nga Kampala abantu basalawo nnyo era banyiga nnyo akalulu bakatuwa mu bungi nnyo era tulina obukakafu ne mu bitundu ebirala era ffe ensonga lwaki mukulembeze waffe tuyimirira wamu naye ne tugamba eggwanga nti ye mukulembeze abantu gwe balonda bakansalazi ne ba MPs mu bitundu ebyenjawulo mpaka nakati waliyo abakyasibiddwa yensonga era ye bukakafu bwe babuuza bukakafu ki bwe muyina ife ebintu byokka bye twayitamu bye bikakasa nti Honorable Kyagulanyi yawangula mu mbeera yonna omuntu waba yayita mu mbeera eyo yonna ey'okukwata abantu abamwetoolodde ey'okukwata aba agency ey'okusiba n'okugoba ba polling n'aba-electoral commission mu centers ezimu baabagobangawo ne bayiwawo obululu olw'okuteekawo embeera yonna naye ne tuwangula so njagala okubakakasa nti ffe ensonga ffe bujulizi nti ebintu bino byonna ebyagenda mu maaso tukakasa nti pulezidenti waffe yawangula akalulu kano era tetugenda kuzikiriza kyenjagala okubakakasa tetumanyi nakumanya kubanga kiyinza okubeerawo n'enkya kiyinza okubeera nga wayisewo ennaku bbiri ife obuwanguzi buno tugenda kuyimirira wamu n'abantu baffe okulaba nti tubudifendinga mu mbeera yonna ng'ate tetugenda kuzikiriza. Yeah, you have talked about the injustices in these 2021 general elections, and we all know that all the people of Uganda notice all what you have talked about, but they are asking what is next. Plan B, buli omu agiyita plan B. What is next? Kati nga mmwe ab'emakindi kiki ekiddako? Well, our president has made it clear. Yes. The people are the plan, and because it is constitutionally mandated to them that they have to stand up and defend their vote. The Constitution gives a right to peacefully demonstrate. It gives a right whenever you feel you're discontented to come out and stand and question the authorities. I want to tell you that because we are law-abiding citizens of this nation, we are going to rally our people. We are going to mobilize our people to do the peaceful
the means of seeing how we can change power. Lastly, abantu ababeesize mwenga abakulembeze era bo anga bowulidde president agamba tideni setasa asobola kukwata fulaga bufulaga ne bagamba oba moshi ne bagamba oyo just DJ kati alina ekibwa ky'obwa kansala olina ekibwa ky'obwa MP awaliwo n'abalina ebitibwa bya lodi kansala golowooza era tekiri mu mandate yemu mmwe okulembera abantu bammwe okulaba nti babanja obuwanguzi obwo. Well, as leaders of the National Unity Platform, what I want to assure you is there are people who voted us because their parents, their mothers, their wives did not get an opportunity to get medicine. So they lost loved ones. There are people who voted us because their children cannot go to school. There are people who voted us because they cannot get employment. There are people who voted us for several reasons. One thing I want to assure the nation, like it is clearly mentioned by our president, we are going to stand firm to say that these people did not vote us because they did not know their vote did not have value. These people voted us because they wanted to see a new Uganda, and we are going to stand by that. So one promise we want to make to the nation is that before any time soon, we are going to have change of government. So tekiriko kubuusabuusa abantu baffe bangi baatulonda olw'ensonga ez'enjawulo. Baatulonda kubanga bakyala baabwe bafiiridde mu Labour. Baatulonda kubanga tebasobola kugenda mu sikaani za bbeeyi. Baatulonda olw'okubanga tebasobola kufuna mirimu, abaana baabwe tebasobola kusoma. Buno obulumi bwennyini abantu baffe baatulondesa. Era tewali na lunaku na lumu, tewali kye tuyinza kuzza abo abantu abafiiridde mu struggle. Tewali kye tuyinza kuzza abantu abakyasibiddwa mpaka essaawa zino. Tewali kye tuyinza kuzza ebiseera n'ebiro naffe byennyini bye twamala mu makomera. Tewali kye tuyinza kuzza okuggyako okuyimirirawo ku mazima n'obwenkanya okulaba nti obuwanguzi bw'omukulembeze bubeera nga butuukirwa era nga bulangirirwa. Tweyanzege oyo ye MP we Makindye East Honorable Anyeko Derrick anaye nga ye mbeera agwe wenna ali ku ddoboozi ya Uganda. I've seen you asking for Jamiwa Bobby kansala mulonde kansala mulonde yayisemu bulungi nnyo era anga naye waali wano Jamiwa Bobby wabula nga n'Ensubuga Muhammad bonna abakozi baffe ab'eddoboozi lya Uganda. Ensubuga Muhammad ddoboozi lya Uganda naye muwanguzi era yembeera egenda maaso wadde nga ali mu kkomera gye yasobola ate okuwangulira omusajja waffe Jamiru Isiko anaye okudoboozi ya Uganda naye yasobola okuwangula. Akange nabagambye akange bakazanyiddemu nnyo era abasajja aba Unitinze anagamba nesimbawo n'aba NRM kumpi. Yes. Kale kanfuna meya nzije meya kati gwe naawe baliyo yali yaani gye bali batasayinze waliwo gye bayita yali agenze bugenzi nga basatu MP taata ssebo buuza ku bantu onansonyi okuyita meyo manyi kubuuza ku bantu badde tuze kulaba pulezidenti waffe era n'okuba nti alambika bakansalars ne ba mayors abayiseemu ekyo leero kikoleddwa twagala era tumusuubiza nti tugenda kumentalinga abaana bano n'okulaba nti basobola okukola ekyo ekisaanidde okolebwa. Yes, oyo ye MP balimu ezo ndaba nno omukazi wa Dani kyeyuna omugenzi gwe tolaba nkuba tudduke mu tenti.